waliwo abakafiiri abantu nga bakafiiri naye nga basiba abantu akatambaala ku maaso ne beefuula bannaddiini abawedde emirimu mu maaso g'abantu era nga bano obubbi obufere kwe bayimiridde okubeera nga balya ssente ez'abannayuganda buli mwaka paka ku mwaka nga bannayuganda bakanya kubaavuwaza. Kaakati nno waliwo ebigambo Pulezidenti Kyakoze Ensolima ono nga tannaba kubeera ng'ayingira mu politics oba oliawo ebimu yatambuliranga wabula bujingo ono y'omu ku bapasita abaali ab'enjawulo ebiseera ebyo nga balaga nti bakwatagana nnyo n'omuntu wa wansi. Kyokka ensangi zino bw'otunuulira babujingo ebigambo bye boogera n'enjiri ze baweereza bw'oba olinayo omwana ojjayo mujje. Sigenda kubeera nga nsooka okubeera nga ngenda mu maaso kansooke kujjukiza ku biseera bino katono nnyo Pulezidenti waffe Kyakoze Ensolima nga tannafuuka. Njagala nnyo tuyimbeko nabo kubanga bakwagala nnyo nnyo. Ojjanga n'osaba tuyimbe ffena. Nandyagadde ne nsaba ku Sande naye ate ne mpulira bintiisa. Sibawulira. Bantu bangi tunoonya mirembe eyo naye mpulira obuzibu businga eyo. Nandyagadde ne nsaba ku Sande naye ate mutuyita abayaaye. Tojjanga n'osaba naye nga toli muyaaye. Okay, katono sinyo amazijo Pastor nandyagadde ne nsabako nammwe naye ate nyine ebintu bingi Pastor kunyonyole mwana ekitulemesa nga ffe kwe kujja enyo ne mutuyita abayaaye naye nga si muyaaye amandi muyaaye sinyo. Okay. Kati watyabwe nzija ne kabaaya ne ntuuka ne mumugobera ebweru. Yagamba ojjanga bw'oli eri mu kkanisa tewali taabu. Nzijukidde nasubwa nnyo. Nandyagadde eno ng'ata ne Babi naye ate muzeeyi. Kakati nno njagadde kumulisaako n'okujjukizaako ku biseera biri abaana bangi abatalaba Pulezidenti Kyakoze Ensolima we yabeerera ow'ettabbu ennyo ono yali akwatagana nnyo ne Bugembe. Kaakati nno akayimba ako bakayita ojjanga n'osaba era bannaddiini bonna eddiini tesosola mwavu tesosola mugagga tesosola muyaaye tesosola buli muntu bakuŋŋaana bukuŋŋaanye mu maaso ga Katonda kubanga Katonda yasalawo. Kaakati waliwo ebigambo eby'enjawulo ebiwuniikiriza bannayuganda ate nga babyogera basumba era omusumba ono abyogera ne mukazi we kyannaku nnyo nti bano baava mu kubuulira enjiri eyamba ensi. Kaakati nno ne batandika okubeera nga bwalampi muntu. Njagala nnyo nsooke nkulage ebigambo bino gwe wenna abadde asabira ewa bujingo. Kaakati essaawa otegeere nti abasajja baliwo okusiba kiwaani, abasajja baliwo okusiriwaza okuwuddiisa bannayuganda okubeera nga babajja ku mulamwa. Kaakati nno kyannaku nnyo okubeera nga ebigambo nga bino byakuwemula byereere nga byogerwa omusajja Bujingo Niyonzimana ne mukazi Suzan Makula nga bali katuuti nga bakola gwa kuwemula buwemuzi. Bannange ebigambo nange mbiwulidde ne binneewuunyisa ne bintiisa era ne nneewuunya abantu nga bano okubeera nga wakyaliwo abantu abava gye bavudde abakuŋŋaana ne bagende wa Bujingo mbu bagenze kusaba Katonda. Kakati n'ebyo ng'omaze okubeera nga obiwulira ngenda kukuteramu akatambi akalala. Omusajja Mendo nga Wayiso Omufumbiro omwogezi oba deputy spokesperson owa National Unity Platform ampuliriza onaze n'ebigambo ebizito era njagala nnyo mukwano gwange obiwulire obiwa akadde ogenda kakasa nti abasajja abamu babeera n'obwongo oba oli okubigenda mu maaso ate mu nsi yaabwe. Nkugambye nti emmwanyi efuuse emmwanyi waliwo bwina afulumye ng'omuntu yenna agenda okuddamu okulima emmwanyi kasite nabeera nga terabika bulungi ogenda kukwatibwa osibwe emyaka 2 ng'ettaka kw'olima emmwanyi yo gwe wazeesimbira gwe weeragira nti kanzisimbe tebaakukaka si za kifuba naye ogenda kusibwa ng'emyaka 2 bw'onaalimanga emmwanyi nga togenderedde biibino. Mbulisa ne bawo nti oli mu Mothers Union oli mu Gistring. Ndi mugalu naye kino kinene okuyisaawo. Bitundu byakyama bye bibonaabona. Kebera akuliraanye oba alina peti. Okwegatta tekuliiko myaka. Obukyala bufaanana. Ekitalya mmere bakiwaaki. Oyo tajja mu ffe tuli babbeeyi onyooma mulimu gwa Katonda.
muli babbeeyi gw'ofukira mutwe omukyala bwennyini bwe bumu mukama tajja kuwa bulala ngambira naye batwali babbeeyi nga bolowooza obukyala bufaanana zikubira waggulu mu linnya lya Yesu lekerawo okunyooma emirimu gya Katonda naye omwami lekerawo okubeera bize kituufu onoonya ssente naye ogenda zinoonyeza abaana abatali bawo bagenda kuzaalira mukyalawo beti tebakyazigula empale balina ne sebajerega baziyita Mothers Union omuntu abeera n'emyaka 2 naye ng'ekibbo kikadde kya myaka 5 abantu beesiba buuzi kati gwe bw'omulaba olowooza nti ali bwereere ne baga nti alina empale naye bagiyita string manya string biki gistring kakati akawuzi kali akayise mugundi nebina litambulanga eritalina mpale kakati nno oyo y'omu ku basumba bammwe bemutwalanga abasumba bemutwalanga abasajja ba Katonda ebyo ebimu ku bigambo oba oliawo ebiyitiŋŋana ebigenda mu maaso g'endiga bye bagenda nga boogera ne babeeranga munnange babuulira enjiri kyokka ekyewuunyisa ennyo era ekikwasa ennaku abantu ne batuula okuva ku mwaka mpaka ku mwaka nga bawuliza oyo nosensi nga bw'omuwulidde omusajja ne mukazi we gwe babuulira abantu bwe batabuulira ku ebyo olwo emboozi yonna ebeera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Metembo. Kaakati nno bw'obeera omuntu tomwagala buliriza nnyo bw'obeera omuntu tomwagala nga waliwo bigambo by'ayogedde n'olabanga ebyamakulu osookanga n'ofumiitiriza ebigambo byo ne weebuuza bituufu oba si bituufu. Waliwo akatambi akazze nga kano kalaga nti waliwo ababaka aba NUP era listingi yina abali ewa Mwami Museveni ssente empitirivu ennyo bano nga balya mu lulime ne balya ne mu luzise. Kyokka nga Ayogedde alese lisiti eno ate wa NRM lukulwe. Ebigambo bino njagala nnyo tubikwataganye nga tuli ffenna nga tubiraba nga tubiwulira oba oliawo gwe mu komenti ne mu ndowooza yo ombuulire ddala ebigambo bino ababaka bano lisiti eno yonna nga bwefulumye olowooza abantu bano ddala bituufu balya ssente za Mwami Museveni oba mulimu be bawaayiriza okusinziira ku bigenda mu maaso n'okusinziira ku birabwako ng'abamu bawaayirize era otubuulire amannya gaabo baani gwe olowooza be bawaayiriza mu katambi kano oba oliawo nga tebalya ssente. Nkugambye nti omuntu ne be mba tetumwagala naye ng'aleese bwino ng'ono tulina okusooka omuwuliza ne tukuba ttooki ne tumanya ddala zino nsolima zennyini tuzeesonye mu kalulu akajja tetuziwa. Kaakati nno vidiyo sooka ogimpeera ekigalo nkutwale butereevu mu lisiti y'ensolima ogiwulire wabula mbuulira ddala abantu bano bonna oba mulimu gwoga nti ono si nsolima omumbuulire wansi mu komenti. Ngenda kuwasomera amannya g'ababaka ba paalamenti abaludde nga naye waffe balyayo mu NRM. Nze ndi wa Museveni sikyuka era sikukuta. Kakati bano amannya g'ababaka ba paalamenti ne bakulemberwa baani babano mbawulire. Asookera ddala yali Muwanga Kivumbi Aisha Kabanda. Abo banyigala principal mbayisa mu maaso. Sanze Godfrey Gomba East, Mukasa Rosias Rubaga North, Abedi Bwanika Beti Namboze bakireke. Kawalia Rubaga North South, Royce Rubongoya, Susan Mugabi Buvuma MP, Women MP, Nsubuga Balimwezo, Patrick Nsamba, Charles Tebandeke Bare, Paulo Nsubuga, Franka Kabuye, Arani Sewanyana, Joseph Sewungu, Katongole Francis Katabazi. Kakati bana ababaka ba parliament era muludde wammwe temukyabalaba. Joseph Sewungu takyayogera. Mubefu DC yali Semujunganda ate mu badipiru kulwe yali Lutamaguzi. Kati abantu bano bazzi bafuna ssente wa President Museveni nga gwo mulimo gwabwe gwakuwayira President Museveni bafune ssente abayite era azibawadde. Abantu bano baleeta ddiiru ewa President Museveni nga basawa bumbi 18 ogenda okulaakulanya abantu baabwe. Buli muntu yali yeetaaga obukadde 87. Eye Uganda embi Museveni mubi. Kaakati nno
amanya agamenyeddwa nze nganze ndabye nga tegaweddeeyo oba oli awo ne mugana agamenyeddwa mwandibanga mulimu abamu be bawaayiriza obuwaayiriza nga baagala NUP ebakyawe olwo tusobole okubeera nga ffe tufiirwa nga babayise ensolima naye ng'ekyaddala si nsolima. Kaakati omukyala nga Honorable Betty Namboze yandibanga oba oli awo mu ntandikwa eri emabega yali agezaako okuva ku mulamwa naye wenjogera essaawa zino ono ali ku mulamwa mutuufu nnyo okusinziira ku byendaba ebigenda maaso essaawa zino mu NUP. Mu mbeera y'emu ampuliriza ng'omaze okubeera nga ebigambo ebyo obitegeera kakati naawe osobola okwongerayo abalala oba oli awo boolaba nga Kristiano tebaliiko waliwo batwa akagabo kakati oyo Kristi tabaddeeko naye weebuuze lwaki taliiko ate ng'ensi yonna emanyi nti oyo yalya ne mu lulime ne mu luzise. Waliwo abasajja nga bajjimerwanga bano baavaayo ne balya kakati lwaki Kristiano olowooza tebaliiko ate ng'ono atugambye eno erisiti ey'aba NUP abalya ssente ne mu NRM baagikaziwe Bashiri bano bonna baalya ssente era ku NUP tebaliiyo. Lwaki omusajja ono abantu bano tabataddeeko? Omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ow'ebitaano mwenna mumumanyi kaakati ono taliiko. Lwaki taliiko? Omukyala MP omani MP owa Mityana Municipality erinnya linvudde mutwe naye taliiko kyokka ng'ono y'omu ku baalya ssente. Waliwo omukyala ow'e Masaka Town yawo City naye taliiko ate ng'ono y'omu ku bapepeya n'empuuga enkya n'eggulo. Olowooza lisiti eno ebadde ntuufu oba mulimu abamu ku abo oba oli awo nawe boyinza okuga nti ono kituufu yalya oba bano abamu tebaalya naye ng'ono yagadde kubeera nga agaziya lisiti olwo ey'abantu abataalya atuwuddiise mufuje tubuli abantu abaalya ate aleeta abataalya. Kaakati nno nga bwe nakunyonyodde nti emmwanyi ekute wansi ne waggulu era nga bannaddiini baatandise dde okubeera nga beekubira omulanga n'okubeera nga bavaayo okukubiriza abantu basobole okubeera nga beebeereramu ku kirime kino eky'emmwanyi kubanga ono ye maama ye taata okuva gye buva ne gye bulaga emabega yonna bajjajjaffe bakitaffe bonna baasomera ku mmwanyi. Kakati essaawa zino bw'olaba nga emmwanyi etandise okwagala okufuulibwa nga Pamba bwe yafuulibwa ogenda okakkana nga aweddewo, etandise okwagala okufuulibwa nga Taba bwe yafuulibwa ogenda okakkana nga aweddewo mu Uganda, etandise okufuulibwa ng'ebikajjo by'ebusoga by'olaba taani oba ekimotoka ekiramba ekigula emitwalo 7 etandise okubeera nga mukwano gwange efuulibwa nga emicungwa egyavanga ebusoga. Kaakati abasajja baagizisa bingi nnyo ebizze nga bivaamu ensimbi naye abasajja bano kasabye babyekiika olwo nga bamaze okubeera nga babikuba ku ttaka era ebitundu ebyo ebintu bino gibadde birimwa oba oliawo ne bafuuka baavulunkupe abeerya enkuta. Mwalaba amajaani abasajja bagakuba ku ttaka nkugambye nmenye ekindeke ki n'emmwanyi yandibanga yolekeddeawo nga bw'olaba vanira kiro ya vanira yali egula emitwalo 27 kati wenjogera essaawa zino ekiro ya vanira tekyaweza na 15 oba oliawo nga n'abamulima oba balira ku ngalo. Wulira ebigambo bino ebya munnaddiini tweyongereyo otegere tulina omulongo wase omuluuta nsozi kafulu mu mbeera ekalubye ennamba nga bw'ogiraba ku screen togijjaamu nnamba n'emugikubeko bukubi oba teekako WhatsApp message ono ajja kukuyamba mu bizibu eby'enjawulo bw'obanga osiraanye. Ffe tukulidde ku mmwanyi kwe tulya kwe tunywa kwe tulya. Njagala kugamba Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Vanira tagwanga katale wabula baabyonoona. Mulinga tagwanga katale wabula baayonoona biki? Katikkiriza nti n'emmwanyi bajja gyonoona. Emmwanyi mu Buganda zaali zifudde nga zonna ziweddewo nga tekyalina muganda ayogera ku mmwanyi. Ebadde 93 Ssaabasajja Kabaka ku mbaga ye mu 93 97 Ssaabasajja Kabaka mu mwaka gwa 2000 n'atandika ekitongole kye bayita Bukadeefu ne kijja n'emmwanyi terimba. Ne baddayo bakatikkiro bonna okuva ku Ssemwogerere, okuva ku Weekitiibwa Ddaani Muliika, okuva ku ono Walusimbi bazze basomesa emmwanyi. Bamayiga bagenza okuyingira ng'emmwanyi etandise okunywera mu Buganda. Ng'era bwe bagabendokwa ne bagabendokwa banaye emmwanyi terimba. Ssaabasajja Kabaka n'akola emmwanyi terimba. Kaakati emmwanyi emaze okuddawo abantu basimbye emmwanyi. Kubadde kudda kwa Ssaabasajja Kabaka okukomezaawo emmwanyi wano mu Buganda, Mwankole mu Busoga, bassebo ne bannyabo.
emmwanyi oba bajoogerako oba bagitwala mu gavumenti oba tunaagisasulira musolo ettaka tetulipangisa abayina ettaka tusimbe emmwanyi. Kaakati nno waliwo abantu abali emabega w'endabirwamu era nga bano be bamu ku basaale abafukuutirira n'okupepeya ne Mwami Museveni naddala ku bigenda mu maaso ku bikwatagana ku mmwanyi era ng'emmwanyi nga bwe nnakunyonyodde baagala kugiwa muntu omu y'aba agigula yekka mu Uganda ono nga yaditamininga ebbeeyi nti kati emmwanyi erinnye kaakati emmwanyi ekke kaakati emmwanyi erinnye kaakati ekke muntu omu gwe baagala abeerenga mukwano gwange yaditaminingira bannayuganda bonna ebbeeyi y'emmwanyi abalala bonna badde bazigula ne bazitwala ebweru baagala kubeera nga bazibajjako. Kati mu mbeera y'emu waliwo bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika bano abasazeewo ampuliriza okkeera obukeezi ne baga nti ekimala kimala ne bakwata emizindalo bano ne balumba street era nga waliwo amannya aganokoddwayo wabula nga amannya gano ga mu bitundu byeyo wansi mu Maserengeta oba yitayo Embalala. Kaakati nga bano bagamba nti omusajja ono n'omukazi ono be bammo mu mmwanyi ya Uganda okubeera nga bagiyingiddemu ne bagisensera ne bagituuka mu mutima gwayo okubeera nga bazirwana babeere nga bagyeddiza wabula nga bano abasajja bagamba nti omukazi ono n'omusajja ono tebalina yadde ekikolo ky'emmwanyi ekimu tebasimbanga kona ku mmwanyi tebamanyi bulumi bwa mmwanyi naye nga bano emmwanyi za Uganda oba oli awo be basinga okubeera nga bannange bazitunuuliza eriiso jogi n'okwagala okubeera nga bazitunda mu ggwanga erya Amerika ku lwa Mwami Museveni. Kati njagala owulira akatambi kano era okalabe amannya ge gano ag'omusajja n'omukazi abeezinze ku mmwanyi eya Munnayuganda. Andrew Lugasirwa era gye bayita Lugasirwa family. Family eno be bannannyini kampani gye bayita Good African Coffee. Yeah. Kubawonyaawo ku mmwanyi. Family eno etunda emmwanyi etunda kaawono mu UK, mu USA, wano mu America, ne mu Europe yonna be batunda kofi oyo. Mukyala wa Mwami Lugasirwa bamuyita Alice Sibamaana. Sibamaana. Woo! Kakati njagala mbabuuze. Mwami Lugasirwa ono ajjawo emmwanyi gy'atunda mu Good African Coffee. Mujjukire sebatugamba nti waliwo omuzungu gwe bayita Pineti agenda kujjagula emmwanyi. Kakati nno byewe nanga bobiwulidde nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti bannayuganda bangi abatulugunyizibwa enkya n'eggulu bannayuganda bangi abaabuzibwawo nga ne bukya lubanga lwa mmindi bukya bawambibwa mu zidroni nga bano abamu basajja battu ne bakazi battu tebaddangamu kubwako kya mu lubaale era nga mu bantu bano mwalimu John Bosco Kibalama ensigo yasinga okulamba era ensigo esinga okumanya era ng'omusajja ono omukyala amanyiddwa nga Prime Minister w'eggwanga Uganda Robina Nabbanja yavayo n'ategeeza Parliament nti awo omusajja oyo ffe tumulina ffe twamukwata olw'emisango egyekuusa ku kwokya poliisi n'okubeera nga abasajja bajjanga emmundu ku bapoliisi. Kakati omusajja oyo twamukwata era ffe tumulina John Bosco Kibalama temubangako omuntu omulala gwe mmubuuza temubangako omuntu omulala gwe munenya John Bosco Kibalama ffe aba gavumenti ffe tumulina mukole kye mukola nkugambye nti ffe twamutwala era tumuyina mu seefu zaffe. Kakati nno omukyalo n'amala okwogera ebigambo bino bannayuganda ne bagamba Nabbanja tuwe John Bosco Kibalama era muleete mu kkooti bwe mba nga mwamukwata nga yazza misango kyekyo gye yazza gye mutasobola kubeera nga muleeta mu kkooti ensi emuwozese oba gumusinge aliirire bw'abanga taliiriddwa atandike ekibonerezo kye oba oliawo ekiriba kimusaliddwa. Kati okuva olwo Nabbanja yava ate n'abyegaana mbu bwe yayogera yali tamanyi nti yabyogera era ye tabyogerangako. Kakati bano kajjampuli yagwira mu bbwa bannayuganda ne balemerako nga babanja John Bosco Kibalama omukyala Nabbanja. Kakati famire ye omukyala n'abaana basazeewo okubeera nga batukiza bupya okubanja kitaabwe n'okubanja bbaawe omukyalo ono. Njagala tusooke tubirabe ebigambo bino bya nnaku naye tubyetegereze. Nalipotinga ku poliisi wetwasanga emmotoka nagenda ku CPS nagenda ekibuli kati kinnewuunyisa era kinkwasa ennaku okulaba nti bagamba tetuyina bukakafu bwonna era tetuyina gye twawanga nti abantu baffe baabuzibwawo nekinyiiza nze kennyini
akatambi ke najja ku TV nga kerecording okungamba nti bo tebasobola kalaba teriyo mu nsi muno atalaba akatambi ka Mwami Kibalama John Bosco nga Prime Minister ategeeza nti amuyina era okuva olwo nafuna essuubi era paka kati nze nkyabanja Mwami Kibalama era okuva ku mukyala Nabbanja nkimanyi nti Mwami Kibalama gyali era akyali mulamu era nsigala mu banja okuva olwo lwe natandika okubanja gavumenti kuba emabega nali simanyi ye yavaayo n'ayogera nti bamuyina n'ayogera n'emisango gye yazza nsaba mukyala Nabbanja wamu ne gavumenti mutuyambe naffe abaana baffe bafudeko be bayita taata. Kaakati nno munnange nga we nakunyonyodde nti omuntu yenna agenda okulima emmwanyi olina okusooka okwesiba bbiri nti kubanga waliwo layisinsi egenda okubeera nga ekuweebwa. Kaakati layisinsi eno ejja kuggyibwangako bwe banajjanga okulambula emmwanyi ne basanga ng'ezo zifaanana bubi oba oliawo nga tewaze wakigimusa kimala naye nga mu kuziima gwe wasalawo n'ozeerimira nga tewali akkase tewali akugamba nti lima emmwanyi ng'ekirowoozo kyali kikyo. Era kaakati kino kijja kuvanga ku abo ababadde bakusanze ng'emmwanyi omutindo gwo gwa wansi kigambibwa nti anaasangibwanga ng'emmwanyi ze tezitukaganye na mutindo ogw'abasajja bali abalima abalina ssente empya n'enkadde bagenda kukusiba emyaka 2 mu kkomera ku ttaka lyeweegulira ku ssente zo ku ttaka lyewasikira eryali erya kitaawo ku ttaka lyammwe erya famire yammwe ku ssente zo ku ntuyo zo guze wateekamu ogula ebigimusa okulima okusimba nga tewali muntu n'omu gw'oyise nti jangu onnyambe onkwatireko ku bikwatagana ku mmwanyi yange. Kaakati nno ebigambo bino bibadde ng'ebyokusaaga wabula ebigambo byandibanga bituufu ng'abasajja bamaliridde okusinziira ku bigambo bino eby'omusajja ono byayogedde byategeeza ensi eno ng'aga nti mujja kusibwa mulime emmwanyi naye nga mukimanyi mwolekedde ekkomera. bw'oba omanyi nti emmwanyi toogirime kubeera ng'okyusa ku mutindo gyesonyiwe bw'onookwatibwangako ogenda kusibwa kifuba. Emmwanyi eringa erima nga abagitulimisa ku kifuba oba abayigenda okubeera nga batusasula okulima emmwanyi eno nga tutegedde. Bibino ebigambo biwulire ate tweyongere mu waka waffe. Ate mu tteeka lyerimu akawaayiro 54 da kagamba nti omulimi yenna anaalagajjalira ennimiro ajja kusibwa emyaka 2. Jalidde omusiri gw'emmwanyi wa kusibwa emyaka 2. Wano we wali ekibuuzo, emmwanyi mulimu kugituyingiza nga bapatana bammwe oba baddu bammwe? Bwe tuba nga tuli mu giyingira nga bapatana bammwe then emyaka 2 mu nkomyo singa mbeera ndagajjalidde omusiri gw'emmwanyi gibeera gyaki? Oba nandirowoozezza nti singa mbeera ndagajjalidde omusiri gw'emmwanyi nga ggwe yateekawo etteeka nti omulimi w'emmwanyi alina okufuna layisinsi, obeera olina kuggyawo bujja layisinsi yange nga bw'okola ku basuubuzi, nga bw'okola ku TV. Siwulirangako nti TV eno ewemudde nannyini waayo ne bamuyita ne bamusiba. Siwulirangako nti TV eno ekoze bweti nannyini waayo ne bamuyita ne bamusiba. Era singa TV yonna esobya amateeka ne violentinga amateeka ga UCC bagijjako bujja layisinsi. Bwe kibanga ebiweerezebwa ku mpewo bisobye n'ojjawo bujja layisinsi, mbuulira ye lwaki omulimi w'emmwanyi singa alagajjalira omusiri gw'emmwanyi olina okumuteeka mu nkomyo emyaka 2. Lwaki oba tomuggyako bujja layisinsi? Basajja mmwe muyina ekintu ekirala kye mukwese mu mmwanyi. Abaganda mbalabula bano abasajja tebali mu kwetaaga mmwanyi wabula babalaze emmwanyi naye nga kye beetaaga emabega w'emmwanyi kye kiri kye nayogerako ekya iika. Kubanga bamala okukuteeka mu nkomyo emyaka 2 ogenda okuddanga n'omusiri gw'emmwanyi baagukutwalako dda. Jjukira bakusibye emyaka 2 si kusaawawo musiri gwa mmwanyi kubanga emmwanyi bakyagyetaaga era baagala esigale ng'etinta. Onoogenda okuva mu nkomyo emyaka 2 gye baakusiba olw'okulagajjalira emmwanyi ng'ekibanja ky'okutudde omusiri gw'emmwanyi kikyali mu mikono gyo. Ddala kituufu we tubeera nga tuli bapatana nga tetuli baddu, ki ekikwetaagisa okunkwata ontwala empanga olw'okulagajjalira ekintu ekyalimiddwa ku nnimiro yange oba ku ttaka lyange?
ya baffe n'amanya ddintindi givayolatinze nga naawe kennyini okyasobola okujja nga nze ndaba omusiri gwange gugudde bulungi akaleka gukyatinta bulungi n'oŋŋamba nti nedda oguvayolatinze kubanga waliwo abasirikale ba traffic ababeera ku nguudo nga ne bwalaba emmotoka empya ng'eyina emipiira na buli kimu nga kwekiri ekisookerwako oba ekitambuza emmotoka obulungi waakiri asobola okufuna kyakwesoosaako erwa kuggyemu ssente z'ekyemisana waakiri asobola okuga nti namba puleeta eno lwaki taliiko buno obunanka buli fulekita obwako ekiro waakiri asobola okugamba nti lwaki wayipa y'emabega eddugala nnyo waakiri asobola okugamba omutrafiki tasobola kulemwa kuggyamu ssente ne bw'oba na mmotoka mpya etya era si bw'onaayimiriranga ku mutrafiki sigambye nti muvayolatinga amateeka ga trafiki naye buli lw'oyimirira ku mutrafiki kakati nno agenda okulima emmwanyi weesibe ebbiri kubanga abasajja bayisiza amateeka bano nga bagamba nti oba oyagala oba toyagala emmwanyi eno bagenda kusiba abantu bali ne mukati beewogome mbu kubanga bw'onaagirima nga teri ku mutindo olwogenda kubeera nga osibwa busibwa wabula mu mbeera y'emu General Museveni alumbiddwa mu bukambwe obw'ekitalo abasajja basazeewo okufunga ekyonga mwawudde omubaka amayiddwa nga honorable zaake yakakasiza naga nti ffe bagenda kutumenya emigongo mulundi ogwokubiri ku mmwanyi eno bagenda kututta lwa mmwanyi eno naye tetugenda kubeera nga tukkiriza bukkiriza ebintu nga bino okuyitawo ng'ensi ettunuulidde abaana baffe balitubuuza bazzukulu baffe balitubuuza nti mwali muli ludda ng'emmwanyi bagitwala bagimalawo ng'ate mwe mwali nga mu paliamenti wali ku front kwennyini mwaki mwali muzibiriza mwali mwebase kati zaake navayo nategeeza ensi eno ntugenda kulwana okukuuka ejjembe waakiri bakutumenya baddemu batumenye kyokka nga mu mbeera y'emu omusajja amadwa nga honorable awaiswa mufumbiro ono avuddeyo mukwano gwange n'ayita bwino omuzito ku basajja bano abeefunze ekyonga okwagala okusannyawo emmwanyi yaffe n'okwagala okwavuwaza bannayuganda nga bakozesa olukujjukujju olw'okuggyako emmwanyi ku bannayuganda obwannannyini obw'enkomeredde n'okubeera nga baagala okugitegekera yo ani agenda okugigula omuntu omu mu bannayuganda bonna nga yagigula kakati nno njagala oli ebigambo bino eby'omusajja ono kafulu mu kusengeka emboozi oba oli awoonavirawo nawe ojja kubanga otegedde ensonga ennyo nga bagitwala nti n'omuntu atwala paalamenti ya Uganda tamanyi ssente mmeka mwanyize wa Uganda okusobola okuba n'omusaala gwafuna okusobola okuba ng'asobola n'okubba nabbanga bw'ali mu kubba kati ensi Anita Amongo tamanyi kuba yagamba ye talivinga ku mmwanyi talivinga kuki ku mmwanyi naye nga atalivinga ku mmwanyi because sente za government zekozesa ziba out of the revenues emmwanyi ereta over 1 billion and the effort eri ku balimi oli mu kujja UCDA ng'ogamba nti emisaala gye mbawa minene no reduce the salaries and have personnel abali willing okugwamu egyo emisaala kubanga public consensus egamba ekitongole kikole ki kisigalewo ekyokubiri tosobola kwogera ku ekyo ng'olina by'ozookola olwaleero gye Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu yaabwe bali mu buswavu tulina ba RDCs bana buli district bazimenyaamenyamu ziri 100 olina RDC deputy RDC assistant RDC ne assistant deputy RDC kubanga ayagala okufuna abalonzi bangi multiplying families mu bukodyo ne mu lukujjukujju at the expense siba technical people bali presenting Museveni ku district okay obusosoza abantu bebogerako buli clear nti gozo obukola bajeno basatu jeno kale Salimu Saleh akwandanaho mugandawo jeno Muhozi mutabaniwo jeno Museveni gwe taata genda mu Ministry of Education Janet Kataha Museveni ye minister bwokirira wansi n'ogenda ku permanent secretary yani permanent secretary uwe bwogenda ku education service commission batekayo Dr. Kajubiri muganda wa General Yoweri Kaguta Museveni bwogenda Makerere waliwo Kiyonga waliwo ani ayo Minister of State mukombozi woli choka naye ono sikatitunye ebitu leka nawe embozi ginde mwingo muleke ontegera kyekugamba nkubulira ba relative ategoleta ba outside kati oyo muganda we muyingo muganda wabo ndeta batika sirina kugamba ba family ndeta chika
Lwabwogo gwe yakwasa emmwanyi. Lwabwogo budget ya Uganda yamuwa $10 million okugenda onoonya akatale ka emmwanyi mu nsi yonna. Ampuliriza Lwabwogo ye yawasa omwana wa Yoweri Kaguta Museveni. Ayogera ku mawanga. Okay? Emmwanyi azina yani ye Lwabwogo. Namuwa obuwumbi 4. $1 million 10 zenjogerako ampuliriza ze obuwe buwumbi 37 obuwebwa Lwabwogo nti addukanye emmwanyi. Lwabwogo ono ate mukodomi gwe yawa enkoko gwe yawa enkoko Muhoozi Kainerugaba amuwandiikako n'akugamba nti nkulabye taata Yoweri Kaguta Museveni oyimiridde ne Lwabwogo omubbi lukungwe kubanga balibye balimalawo ate ng'owange Mawanda ow'ebushenyi ye ali mukomera. Wulira emboozi y'abafuga eggwanga n'obusosozi obugirimu. Ebyo byenjogera si byange. Kyekinyiza Abannayuganda nti okatinga kostinga mutabani wo eyawasa muwala wo ye yafuna qualification okugabana ku budget ya Uganda 37 billion. Tezirina permanent secretary. Kuba sente za government ezifuluma mu expenditure zisinga through government products zirina okubeera n'embalirira egobererwa. Bano bakuliyetinga agency ya Gina. Genda mu State House. Mu State House President Kyagulanyi Ssentamu mwagala w'abangi yakinyonnyodde. Tuyina ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.